Poliisi mu disitulikiti y'e Kabalole eriko abasawo bana beekutte ku bigambibwa nti baludde nga bajja ssente ku bantu nga beerimbise mu kuba nti bakola maka g'obwa Pulezidenti. Abana abakwatiddwa bano kitegeerekese nga basawo mu malwaliro ag'enjawulo mu disitulikiti eyo. Okusinziira ku mubaka wa Pulezidenti mu kitundu ekyo, Festus Bandeeba, bano bakwatiddwa nga kigambibwa nti babadde bajja ssente ku bannannyini bulwaliro obutono ssaako n'obutunda eddagala. DHO declared that he wasn't aware of any such deployment. And even he said, even if the deployment was there, assuming it was there, he said the practices they were doing were irregular, extortion and misrepresenting their identity. Ategeeza nti abaana bano oluusi ate babadde bakyusa ne beeyita abalondoola omutindo gw'ebyobulamu okuva mu minisitule y'ebyobulamu. Kandi bagenda mu za private clinics na za private drug shops kandi ahamwe ne beeyanjura nka inspectors of the Ministry of Health ahandi beyanjura nka State House. Komu kubakwate nga poliisi eganya okwogera amannya ge. Ategeeza nga badde bakolera ekitongole ky'ebyobulamu ekya disitulikiti nga bagenda basomesa balina amalwaliro magombolola ag'enjawulo ku bikwata ku byobulamu. Because my job description states it all. So if I was doing what I'm doing and I'm seeing what I'm doing is right, how can another person come not in that same department and tells me you're supposed to do this? Omuwendo gw'ensimbi gwe babadde bajja ku bantu tegutegeerekese. Poliisi eremedde okubaako ne kyeyogera ku nsonga zino oluvannyuma lw'okuba nti omwogezi waayo mu bitundu bya Lwenzolo ey'obugwanjuba Vincent Twesigye tabadde mu ofiisi ate nga n'essimu ze zimanyiddwa teziriiko. Jonan Tusingwire yakusakidde eggulu lino. Were he deployed to go and extort money?